Essaala ey'okwesingira Biikira Mariya mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Mariya omubeererevu, nnyina Katonda, mmange, atwala abali mu ggulu n'ababeera mu purigatooli, n'abakyalamaga ku nsi, nzija gy'oli olwaleero lwe nzizeemu endagaano z'abatiisimu yange, nkwatulira nti, nnyabo, nkutya olw'ekitiibwa kyo, ate nkwebaza n'enneema zonna z'onfunira bulijjo, era nkwagala kuba onnumya nnyo omwoyo. Ggwe nnyini Mariya omubeererevu, si mulala. Nakuno ompolereza eri Katonda ng'onsabira olutata okuva mu buto, wankuuma era ng'omuntu bw'akuuma eriiso lye, ne mba ng'omwana bw'akuumwa nnyina eyamuzaala. Leero nno lwe nziriddemu endagaano z'abatiisimu yange, ate ne nfuna n'omubiri n'omusaayi ogw'omulokozi wange, omwana wo, olaba bwe ndi mu ssanyu, bwe njaguza ennyo? Essanyu eringi erindiko livudde wa? Wabula mu ggwe nnyabo ow'ekisa annyanjudde eri ezo. Naakwebaza ntya obulungi, naakuddiza ki ekinaakusanyula? Kasooka nkumanya okutuuka kaakano, naakuyitanga bulijjo erya nnyabo, so leero nkusiimye obeere nnyabo ddala. Nkwewongedde nzenna mbeere mwana wo obutakulimba. Omwoyo gwange guuguno nguleese, ngutadde mu mikono gyo. Ayi Mariya gulabirire, mulokozi wange omunywezanga omwo, n'ebiragaano byange eby'abatiisimu onnyambanga okubituusa. Omubiri gwange nagwo nguleese, ogukuumenga gukulire mu butukuvu bwonna, nga tigwonooneka bbala lya kibi. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.